mulowooza Ssekadaama takiguddeeko. Puusi egenze n'erya emmere ya mukama we. Mubamanyi Abawarabu mu kulya, Omuwarabu asobola okukutuuga ku ssaawa y'okulya, bali bafuuka ensolo. Kati puusi egenze n'erya emmere, Ssekadaama n'alugwamu. Omuwarabu n'atabuka, ngenda kuwa akatambi awo, obeere ng'okeerabirako, nga Ssekadaama alutottola, alunyumya agamba mponye luno, naye Ssekadaama agambye nze nange muviiride mu mbeera. Mutuidde mu mbeera bano abantu batulaba tuyita ki? Naye nga tugenda mu katambi ka mwana mulenzi, abalungi nyongera okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga mbabuuzaako mwasuze mutya abalokole. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo, ate ab'enzikiriza endala nammwe mbabuuzaako. Mpisawo n'akalango kano nga abatusooke tugema mu vidiyo mbabuulire ekyatuusewo ku muwala we nabagamba ow'e Jordan bwe bawa tiketi enfu, waliwo ebyatuuseewoko. Naye katusooke tuve mu katambi ka Ssekadaama, okusaba busabi weekuumireko, ate like yo kikulu mukwano ne share kikulu. Naawe omupya osobola okunkolirako awo kagambo subscribe nobeera ng'ate otwegattako. Katuve mu katambi ka Ssekadaama. Mba mu ntalo kapa eridde emmere y'Omuwarabu. Bino ebivuga bya delivery bireeta emmere ne bigiteeka ku mulyango ne bitamala ne bigenda. Tekigaddewo miiniddo. Kapa yo oluze ng'eyita myayo ginne gyagyo nga bali emmere baanekeddewo kibokisi na risiiti. Ali ze bankubira. Sinembagamba nze ataddewo emmere. Tigulo mulimu gwo olina okuggalawo oluggi. Ne mbagamba akyangu nnyo. Ka oda kadde kamme kandi ka 7. Tuddemu tuka odaringe. Bakaleete ekyo kiggwe. Omusajja akubye emmeeza. Kyemmanyi kati ali mu kutegeeza famire yonna yonna nga obaleeta omwana omuto omunene. Ongo tegeeza kuŋŋa nti tuli mu kuwoggana ate ŋŋambye ka oda kangasasule aye nakyo kifuuse kizibu. Kugambako anega nti obuzibu sente nemugaye kati obadde oyombera ki mutima nga nebuuza obadde oyombera ki mbabuulire Omuwarabu mu kulya atamumanyi mutubuulirekawo mu komenti nebigiteeka ku mulyango ne bitamala ne bigenda tekigaddewo ng'oyagala okulaba Omuwarabu myayo ginne gyagyo nga bali emmere baanekeddewo kibokisi na risiiti ali ze bankubira. Sinembagamba nze ataddewo emmere. Tigulo mulimu gwo olina okuggalawo oluggi. Nebagamba akyangu nnyo. Ka oda kadde kamme kandi ka 7. Tuddemu tuka odaringe. Omusajja akubye emmeeza. Kyemmanyi kati ali mu kutegeeza famire nga obaleeta omwana Ssekadaama ono mwagala. Omanyi ebiseera ebisinga Omuwarabu alimba n'omulaga nti mulimu obuntu naye bw'osobola. Omanyi bagenda ne badda ku bakadaama ne babavuma nga balabira ddala obadde tugenda kyebakola. Omuntu n'akuvuma n'akulaba ng'ekitasiyo n'akuzanga oda bakaleete kikigwe simokononeyawo ate mwaba Abawarabu oyo nno Omuwarabu ndowooza tumwebaze nako kubanga ayogedde amazima. Naye gwe okimanyi nti Omuwarabu osobola okwasa akagiraasi kamu bwe kati n'akutema emitwalo 3 n'akugamba egiraasi walijasiza ya mitwalo 3 n'azikutema nga watuuse ku Muwarabu ayagala sente alinga amayembe. Badde ngenda kugamba bakadaama bange nti nammwe mutegezeseeko Omuwarabu akuwalabula olw'akantu akatono omugambe kamme kankagule. Naye nzijjukira ne ŋŋamba nedda temukikola. Abantu abo baagala ssente balinga mayembe. Ekintu eky'emitwalo 2 oba just 5 lyawo 50,000 ayinza okugamba kya mitwalo 2 oba kya 10. Omanyi bagenda ne batumira bakadaama ne babalabira ddala nga falaze. Oba olaba nze nababeerangamu naye nga mbalaga nze bwe kimu nkitegeera. Nze ne bwe namutuma ng'ekintu nga nsaba risiiti. Olina olaga boosi wo nti oli mugezi, nze mukama wange yali mugezi, era nga wali bonna bakimanyi nti ye balina kwebuuza ku ye yasinga obugezi. Kituufu yali mugezi kuba yali amanyi buli kimu ate ne twegwako nga ffenna tuli bagezi.
naye mu bugezi bwange nakkakkananga nga nina engeri gye nkolamu ebintu byange omanyi omuntu yali yeewombeeseeko naye nga ayina n'osimaye bwenza kukinyonnyola muntu omanyi abagezi ababiri nga beeguddeko kati omu olina kufuukako ng'omusiru naye okufuukako ng'omusiru ate nga olina gwe engeri gy'oyisaawo ebibyo ate ne babitegera ne babikola ne babigenderako nze nasawanga bisi olwasooka nabatuma ebizigo nga mmaze obbeekeberako ssente zaabyo nabatuma eb'ebizigo byalina biki kubanga yanguliranga ebizigo ng'agazigo teganyiriza agazigo geesiiga ku lususu n'osigala ng'ateesiize kati waliwo ebizigo bihabarini wano e Uganda waali habarini kati kano katono olusimbugula ne bijjago kati kano akatono kiri eri waggulu kati habarini oyo ebiseera ebyo yali ndowooza yakajja ku maketi ne mugamba bino ebizigo bye twesiiga ewaffe wuli omugezi nagamba bosi wange nabikwabunya ekifaananyi ne mugamba bino ebizigo mama byenjagala ewaffe e Uganda gyebiri naye bayireeni nze nali simanyi nti wano e Uganda byajja kuba byali byakajja katale nga simanyi nti e Uganda tubirina ne mugamba bino ebizigo e Uganda bye twesiiga ne muwa ssente abindeetere nga mmanyi ne purayisi yaabyo bwe namuwa ssente ate yanziriza baalansi oba namuwa ka mitwalo 10 kawamu oba gyali 5 ng'alina okuza baalansi tebaamuzza munnange we batazza baalansi ne bandeeta ebintu ne babimpa ebyebuzaabuza ne bali ne bagenda nazira nti bampa baalansi wange ne ngenda mpola nga sotasoota ne mugamba mama where is my balance and where is the receipt nga neewombeese nengamba tebatuwadde risiiti ente ebintu tebiguliddewo ne mugamba no e Uganda ne bwe ngula akantu katini bwe kati bampa risiiti naye nga gw'okakasa bw'otugula ebintu e Uganda batuwa risiiti waliwo ne supermarket z'ogendamu e Uganda wano ne batakuwa risiiti namugamba ewaffe e Uganda buli kogole nekaba kati ne bakuwa risiiti from that day ne weyavulanga ebintu nga biguze ku ssente ze yampanga risiiti mu Buwarabu olina kuba mugezi naye omugezi oli like atayagala kuyita ku bakama abo beera mugezi naye ng'osigadde okkakkanye ng'obawa respect nga baboosi so eyo katuveeyo eyo emboozi ya Ssekadamu Odunge mbadde nyinya kinjagala okugamba nti omuwala waffe ow'e Jordan bambi mwebale kusaba olwaleero asuze wano Uganda leero yes vidiyo eno ngikoze kiro ekya Friday somera gipostingi nga leero ku Saturday naye nga omwana ku lunaku lwa Friday neeno ey'eggulo yasuze wano Uganda oba story emwagigobeera gye nateekayo baamukebera mu buleega mu mpale ebiki ate ne bamuwa tiketi ey'ebicupuli emboozi eyo mwagitegeera so munange mabegakaawo katiketi baakatuwa kuba teyaddayo wa boosi we ate alaba story osobola okuyitayo sijja biddamu naye office yatuwa katiketi bambi n'akampeereza n'enkakebera ne mugamba kiriyawana mwana wa maama eno tiketi ntuufu era ekomawo waka bambi yakomyewo naye gwe wenna ali e Jordan nkwegayidde togenda mu overstay kubanga togenda fuluma Jordan ngeze ennaku z'omaze tozisasulidde webanga ID yo kaŋŋambe egenda kuggwako ennaku z'omwezi nga 3 mwana gwe togeza n'osussaamu ennaku eziwera yadde 3 oba 4 nga tonnaba kufuluma Jordan ekkomawo ate bakama bammwe balina omuze babateeka mu overstay n'akugulira bulungi nnyo tiketi
n'otuuka ku airport nga tiketi ntuufu va ku yo n'okirabadde entu naye n'otuuka bulungi nnyo ku airport bagenda okuteekamu wali eryo okusikaninga passport yo nga bakulaba olina overstay bakugamba zisasula ennaku oba tozisasudde tolina gy'olaga kati omwana ono jjukira abadde yayingiramu overstay ndo zibadde nga ya mwezi gulabika gubadde guweze omwezi gubadde guweze era ennaku ezo aŋŋambye we yanteddeko message ku makya n'aŋŋamba nninye naye mukwano n'olwaleero mbadde nnyinza okuba nga ŋŋenda kukoma ku airport tiketi yeebadde ntuufu naye nga nnina overstay era ennaku ze nayisaamu maze kuzisasulira ekyamuyamba nti yabaddewo n'akasente kati gwe wenna ali ejjodani nkiddamu bw'omalako contract yo komawo ewaka nga ID tennaba kusayalinga nga tonnagenda mu overstay yadde ya nnaku 2 unless bw'oba omanyi nti oyisizaamu ennaku 2-3 beeramu n'akasente abo abawarabu bamwe tebaagala kusasulira nnaku ezo ze bamuyisizaamu zemuyingidde mu overstay so tebaza mukama era mugambye weebaze katonda kasita oyiseewo ate tumubaza nti obadde mukola obusente okusobola osasula ennaku ezo ofiisi yamugulidde bugulizi tiketi nga tebaafuddeyo ku overstay ate nga babeera bakimanyi nti omwana ono ayingiddeko mu overstay kati bo ne bakuwa air tiketi ne basirika biro ebintu ffe tubibagambe eno naye ne ofiisi zammwe ziba zibimanyi ne zisirika so kyekyo abaana b'e Jordan biga naye nga mbaagala nnyo era abali e Jordan bangi mungoberera ensi zonna ez'enjawulo mwebale nnyo mukola kyamaanyi katugendeko ku ludda olulala bannange omukyala eyasaze abaana be 5 atifasti nabadde mmanyi nti omukyala oyo Munayuganda nabadde mmanyi Munayuganda naye munnange omukyala Munakenya omwami Munigeria naye nga bali wano mu ggwanga Uganda sayidi z'eggaba Okero gye yattira abaana sayidi eyo oba mujjukira Sagaya Okero omukyala ono Omunakenya yafumbiriganwa ne bbaawe kigambibwa nti Munigeria Munaggala ku 2 omukyala Munakenya naye omwami Munaggala Munigeria kwabo ababiri yakutta abaana be 5 n'abasalaasala mbu ekyamusazizza abaana kubanga omusajja abadde yafunayo omukyala omulala ebbali obusungu omukazi n'abuza ku baana imagine ku baana ababo be wakeera ku makya n'ozaala abaana yabasazeesaze omu yamusazeeko omutwe ne gugwa eri abalala n'abafumita ebyenda bino ne biyiika Mukama yataasizzaako 3 bali mu ddwaliro tusabe babe nga bawonyezebwa era buli asaba basindikire essaala abaana abo Mukama abasaasire basigaze obulamu be balinyumizaako abantu abalala nti ebyo bamaama mu butuufu nga bo tebaali tebasaana kuba bamaama then ababiri baafiiriddewo bandi tuomo bamutuzeeko omutwe ne gugweeki 2 baafiiriddewo ate era nga n'abasatu baalifudde naye awusigaalo ye yataasizza olaba omukozi yenna ng'oli ewaka tosaana kwebaka nnyo n'owulizaako lugenda kutya nga gw'ogenda okutaasa bakamaabo oba okutaasa abaana ba bakamaabo ng'one bwe yataasizzaako abo bye yataasizzaako so byebyo naye ng'abakyala nze mbakubiriza abasajja abo mubalaba tetusobola kubakuuma kkirizagaana k'obeere musabe bw'onooba tosabye Mukama kukukulira mwami wo aleme kwenda maidiya tosobola kutaayiza musajja tosobola wabula bw'oba oli mufumbo obanga osuubira okufumbirwa Mukama bw'akuwanga omwami wo
oba oyo omwami w'omukama gwe yakuwa muteeke musala mugambe mukama nze sisobola kumukuuma naye nga bwe wamumpanga wange wamutonda wange wamuntondera kitegeeza nze ndi lubiriizire wanzija mu ye nkusale mukuume tetusobola kukuuma basajja ekirala tukkakkanye ku busungu abakyala tulina obusungu bwe tudda ku baana b'abajja baffe tubayisa bubi ne tutuuka okubagetageta okubalogaloga okubakola ki bwe kutuuka kukola mirimu betubikika emingi bwe kutuuka kulya betuwa obutini bannange abakyala nedda ekirala tetuwanguwa kusunguwala toba ne bayibuli etugamba nti tetuganyanga enjuba okugwa ku busungu bwaffe inzaati mukama agezaako okutegeeza nti kale okunyiiga kubeerawo naye tonyiiga bbanga ppanvu tonyiiga kumala lunaku lulamba ng'omuntu okyamunyiigidde kubanga ogenda kukola ensobi ogenda kutta omuntu ogenda kuzikiriza omuntu gwe kennyini oyinza naawe okwetta ne wejjawo lwa busungu tetuganyanga enjuba okugwa ku busungu bwaffe tetulina kunyiiga olunaku ne lubawo ne tuyingene mu lulala nga tukyanyiize nyiigako niigulukuka kyova olaba ennaku zino simanyi lwaki mukama yampadde ekitabo kino ekya yakobo mbaddeko mu kusiiba 7 days mukama nga masiibe 7 days naye olwayingira mu 7 days nansindika ogenda mu yakobo era nsalidde mu nsomye yakobo eyo eriko justice nga ziri 5 naye nina ebintu byenjize mu yakobo kati simanyi lwentandika okwogera anziza mu yakobo era ndowooza ayagala mbasomese yakobo mutegeere mu yakobo mwennyini ndowooza tuli oba mu ssuula ey'okubiri awo essuula ey'okubiri oba essuula esooka mukama kennyini atugamba atya tube bangu baakuwulira tulwengawo okwogera tulwengawo okusunguwala lwaki atugamba bw'ati mukwano gwange oli eyo nga olina ekintu kye wakola nga nakati okyejjusa naye nga ekyakikukoza busungu wasunguwala mangu tomaze kakasa ekintu kituufu tolina mazima gaakyo wabula oluwulira ekintu n'obubuukirawo n'osunguwala n'ovuma abantu n'obakuba n'osiba oluusi n'ebintu n'ova mu bufumbo oba n'okuyitinga ku mulimu nga tomaze kukakasa tobala mukama yatuwa ebyawandiikibwa bino bitugayidingeko mu bulamu buno bwe tutambuliramu beera mwangu wakuwulira magi nja kujja nkugambe munnange nno Fiona okimanyi nti nno baawo katugenda kwogera nnyo kuba omusajja yakoze kino mukazi nti okimanyi munnange baawo alina by'omukyalo omulala kiwulire kyakugambye kiwulire naye beera lwawo okwogera kubanga mukaddako singa otandika okwogera ye bannange ekisajja ekyo ogenda kwogera n'ebibadde wakawo byonna ogenda kutandika okwanjira obuzinabo oyo omusajja bw'ati nja mmanda bakola kino kaakali kino bwekiti n'ewaka tetukyalya n'emubulire tekitakola ki oyanguye okwogera sooka osensinge olumu bagenda kuleetera amawulire nga mafu ogenda otuga omuntu olumu bagenda kuleetera amawulire nga ga bulimba ogenda osuulewo omuliro bagenda kuleetera amawulire nga ga bulimba osuulawo obufumbo bw'otambula ogende nze nenkugamba munange Fiona bbaawo ayenda nenjogera kalebule wange oluusi tuyinza n'okuba nga tetukwagaliza gwe okubeera mu ssanyu na bbaawo netutandika okugetageta sitaani alaba oli mu ssanyu ne bbaawo mugenda mu maaso n'ayiya kateeno buno obufumbo mbukutuddemu ntya kubanga ye tabyagala eyo sitaani tabyagala kulaba bali mu bufumbo ayagala kubanga mwenda leero webaseeko n'olimi n'oliza osuzeeko waliwo ebyo byayagala kubeera nga tutambula mu mabya ebimuwa essanyu kubanga tuba tumuweereza nti olyenze n'olwo neweebaka n'oli neweebaka n'oli kati bw'oba ng'oli mu ffumbo alaba olina mwami wo omu mutuukirizaye
mutuukiriza etteeka lya Katonda. You know? Kati bamwangu wakuulira oyo omuntu akuleeteza ebigambo owulira naye tomugamba kintu kyonna. Mugambe okay, kansooke nkola okunoonyereza, it is enough. Kati naawe tandika okusensinga mpola mpola. Tandika okukolako research, kati n'ebya research tebigasa. Kubanga ne w'onookola research ogenda kwongera kwerumya mutima. Sitandika kwongera kuwa bigambo biki by'oyinza kukola kati kola kino mufumite wabazze, mufumite ebiso wabazze, kakati tomuwa mmere wabazze. Kaka nange omwami omugobedde ddala oba ng'omusse. Katono yasse baana. Vidiyo ey'omukyala gwe baasazeemu omwana oba gwe baalongoosezaamu omwana kuyite kwade kulongoosa bula kusala. Vidiyo eyo temmanyi mwagira biriiza obutagiteeka nokozizaago obuyinza kayiro. Mu malwaliro aga gavumenti gye tusuubira okuba nti we tugendayo tetufuna keya emala, tetufiibwako kimala. Kubanga omusawo oba akoze ku mulwadde oba tamukozeeko, oyagala toyagala ye gavumenti enomuwa akasaala ke ate nga kadde. Tuba tebeefiirayo. Naye mu malwaliro ga private gye tusuubira nti bwe tugendayo ne tuwayo akasente kaffe ke batusabye tugenda kufuna keya emala. Kyewuunyisa ekyatuuse ku mukyala eyafiiridde mu ddwaliro lino. Kyanze kubyogera naye mwalirabi. Simanyi biki hospital. Omukyala nze sirabangako muntu kale kaŋŋambe omukyala nga bagenda kumulongoosa ne batamutuwala mu theatre era ne batamusannyalaza. Omukyala baamusalidde awo mu woodi we bazaalirawo. Mu woodi mulaba embuto bwe zibalumira n'okaaba n'okoloota ne muzaalira awo ku butanda awo we baamusalidde nga tebamulongooseza just baabaze bubazi nga we najja ne nkukwata kyesito no weya ne nkusala ne nkugyamu omwana. We bamaze okumusala ne bamugyamu omwana, maama ne baleka wondooza ng'afuuse gabeji, afuuse bisasiro. Ne bagenda ku mwana ono gwe basazeemu omwana jjukira tebamusannyalaza, tebamuwadde keya, baamulese awo okumala mbu essaawa nga nnamba. Sisita w'omugenzi yanyumya bino kubagamba yabaddewo buli kimu nga kikolebwa. Nti ono omukyala gwe baggyemu omwana baamulese katanda awo, tebamutunze, tebakoze naye ng'omusayi guyika buyisi. Omanyi nga w'onoosala enkoko n'ogirekaawo, ogisazeeko omutwe n'ogirekaawo, n'egira omusaayi n'evaamu n'esambagala n'ekola ki? Ekyabadde ku mukyala oli we basazeemu omwana. Wayita essaawa nnamba baddokita bakomawo nga bajja bagamba famire kaakati ani ali ku mulwadde ono, mujje musalewo omuntu wammwe tumugyemu nabaana oba nedda, without any explanation. Eddwaliro lyabadde n'ekigendererwa nga lyetaaga nabaana. Eddwaliro lyabadde n'ekigendererwa nga bakola zisaddaaka idontino. Nange nteebereza, gw'oteebereza ki eyawulidde ku sitoori eno? Sisita agamba abaana abalongoosa b'eddwaliro bazze ne balongoosa omusayi, manyi nga baamusalidde kata ne bamuleka guyiika ne balongoosa ne badda ne balongoosa musaayi. Kyokka ate ndowooza baba n'okola tebaakoze, bakwata omuntu eno gye baamusaze bamuvuunikira bwe bati ku kiwundu. Eno ewalamu gye bayitayo batindiza nga bamaze okulaba nti kati omuntu akoze eki, omuntu kaweddemu. Ne bakweka ekiwundu bamuzise bati eyebakira ekiwundu. Bannange imagine eddwaliro lya private ate nga lya bbeeyi ate nga ddene. Si buno obutandika abasawo mbiro ne badduka, abaabaddewo ne badduka.
kiringa ng'omuntu okeera n'okola bizinensi yo. Bizinensi buli ogikola n'ogirekera omukozi nga gwe tofuddeeyo kubeera mu bizinensi yowo like okwogera ne bakirayanti bo okwogera ne bakasitoma abo. Abakozi bamala geekolera bavuma bakirayanti bamala gakola. Kati tetujja kugamba kubanga mpuliddeko abamu nga bagamba nti nanyiddwa ng'eryo bambi mbo musajja oba musajja oba mukyala afaayo era woba ogeze n'omusangayo afaayo naye bano abakozi waliwo dokita obedda gwe bakomplainingako oba mwamulabye mu kasaati ka pinki nga buli omu agamba oyo mubi. So ng'ate abakozi omuntu wakeera ku makya n'akola bizinensi ye kati sijja kwejjamu kuba nange kati ndi bizinensi owuna nange ndi bizinensi owuna eya Airbnb era gwayagala Airbnb ntuukirira tuteese ku kasente akatono ojje nkwera omuweebake oba wiiki oba mwezi jangu tuteese ne we giba myezi 5 nze nja gikuwa jangu buzinangoyezo yingira tandika kwegwira byakulya bya weebake twetukulongooseza twetukuwoleza okiwulya ekintu ekyo omanyi okubeera mu nnyumba nga tosasula masannyalaze tosasula gaasi waggwamu ogamba alo madaamu gaasi yaweddemu alo madaamu amasannyalaze gaweddemu okimanyi so jangu yes mbadde mbagamba nti bw'okeera ku makya n'okola bizinensi yo mmwe abakozi betuwa emirimu bandi muteekeeyo nnyo ebirowoozo ku bizinensi mmwe mwalibadde musinga n'okuwa bakirayanti keya kubanga buli kirayanti ye lwagamba munange n'omukozi atiisiza bulungi kwegamba n'akalimu okasigaza ne boosi wo like ayaaya n'okubanga wakiri agamba omukozi ono kamwongeze kasente ayisa bulungi bakasitoma naye buli okola fwafwafwa bizinensi ya mukama wo ogitta kyokka gwe omwezi bwe guggwako alina okusasula. Nina kawala kange akannyambako eyo okunnongoosezaako mu apaatimenti zange. Kirayanti wange abaddeyo omwezi omulamba kwemu yaŋŋamba nga kalabye kagenda ŋŋamba naye kankozeeko bulungi omwana nkozeeko bulungi nange eno ngaziramu amaanyi ŋŋamba yeesi kuba mupyana kamufuna naye bwe mpulira nga kirayanti wange agamba bamukozeeko bulungi mpulira essanyu. So nange abakozi bwe mutudde mu bizinensi z'abakama bammwe bange mugezeeko okukola nammwe babboosi abakozi abo oba temubasasula bulungi nga akasente tekajja yetayimu oba simanyi kubanga oba bakoowa bukooyi naye kirungi omukozi w'obanga okooye okukola gamba mukamawo nkooye okukola danya okumutira bizinensi. Byebyo vidiyo y'olunaku olwaleero ndowooza tetujja kuba nga tusukkawo wano abalungi naye nga ensembayo nga nkugamba nti gwe wenna ayina ebintu ebikutawaanya oba embeera ositorogolinga n'obulamu tokyabutegeera embeera tegitegeera olaba nga akomye. Yesu ye yekka asobola okukuyamba n'akuwanirira. Okulokoka kiyamba ggwe. Nze bwe nalokoka kyannyamba simanyi wa bwe nnaalibadde nze kino sitya kukyogera nkimanyi singa saalokoka singa ndi mufu olwaleero singa temundabako naye olw'okuba naliko pulaani ya mukama nnene gye nnina okutuukiriza yasobola okulaba nga yamprotectinga ebbanga lye namala nga siri mulokole mpaka we natuuka nga byebiro nenjatula obulokozi. Bwe biba nga byebiro ebyo ebyokwatula obulokozi
ddamu ebigambo bino. Mukama agenda kusumulula. Omanyi Mukama akolera nnyo abantu abaakolokoka, simanyi lwaki. Oba nammwe mukimanyi eyo? Baliwo abali bakigezaako, tuweeko ku bujulizi awo mu comment section. Bano abagenda okulokoka bagumireko. Mukama akolera nnyo abantu abaakalokoka. I don't know why. Kale oba oyagala okuddamu okulokoka, bwe yalokokako n'ogwa, naawe ayagala okulokoka, ogenda kuddamu ebigambo byo. Gamba nti, ayi Yesu, nkwebaza, kubanga onkuumye nga ndi mulamu. Nkwebaza ku lw'ebirungi byonna by'okoze mu bulamu bwange. Nkwebaza ku lwa famire yange n'abantu abanneetoolodde. Kitange taata, neenenya byonna bye nkoze ebitali bya butuukirivu, ebitakusanyusa, ebimu osobola obyogerawo. Mukama nsonyiwa. Naye Mukama taata nzikiriza nti wafa n'ozuukira. Era nzikiriza nti wakomererwa ku lwange nze, era wanfiirira ku lw'ebyonoono byange. Nakaakano taata nzize mu maaso go. Nze Margaret, yogera erinnya lyo. Olunaku olwaleero nzikiriza okulokoka. Nzikiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Taata nga njatudde obulokozi, nsaba bw'oliba okomawo okukima abalonde bo, kitange mbeere omu kwabo. Era nsaba osangula amannya gange taata mu kitabo eky'abafu, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Kabaka w'abakabaka, weebale okuba nti ondokodde olunaku lwaliro nfuuse ekitonde kijja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Omaze okulokoka. Ebigambo bino oyinza okuwulira nga ninga yogera obwogezi, naye woba obizzeemu nga mu by'okiwulira obadde olina okuyaayaana, olokose. Oli wa ddembe okugamba Mukama kiky'oyagala akukole, agenda kukikola. Bw'azzeemu ebigambo ebyo ng'okiwulira mu mutima nti obadde oyaayaana kulokoka, Mukama musabe kati ky'oyagala. Oba kukuwonya, agenda kuwonya endwadde egyo ebadde kumazeeko ebbanga. Oba olina ky'obadde osaba nga tolina kifuna, oba waliwo ebibadde bitambula mu bulamu bwe ebitali birungi, gw'omanyi ky'oyagala musabe, agenda kikuwa. Kati ogenda kudda ng'otuwa obujulizi mu nnaku nga 5. Ogenda kudda otuwa obujulizi, ate Mukama bw'akola jangu otuwa obujulizi. Kale katubasabire. Taata Kabaka w'abakabaka, ayi omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza ku lw'abaana bo abalokose okuyita mu vidiyo eno Mukama. Nkwebaza Taata Kabaka w'abakabaka nti osobodde okubawalula n'obakomyawo Mukama taata mu maaso go, n'obakomyawo mu kisaakyo ababadde balokokako ne bagwa. Ate era taata nkwebaza nti osobodde okubawalula n'obaddeyo mu nsi Mukama taata, n'obaleeta mu nsi ey'ekitangaala, obajje mu kizikiza Mukama. Nga bw'obawaludde, nsabye obanyweze Mukama, tewabaawo Mukama Katonda wange kuddizibwa mabega. Emyoyo gyonna Katonda wange egyeteeseteese okubasika, okubazzaayo emabega Mukama, kitange nsabye ogizikirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Toganya kabi kubabaako, nsabye obeere wamu nabo, nsabye oyongere okubasomesa obwakabaka bwo, era nsabye abalwadde obawonye, abalina bye beetaaga Mukama ebyo bakugambye awo, kitange obibakolere, kubanga ogira n'ogamba nti tusabe taata tuliweebwa. Mukama taata nga basabye, nsabye obawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabye baloze ku bulungi bwo, nsabye baloze ku kisaakyo, nsabye baloze ku bulungi bwa Mukama.